Abantu abasoba mu 5 be beenyigira mu mulimu gw'okulima endokwa z'emiti n'ebimuli okwetooloola eggwanga n'ekigendererwa eky'okukuuma obutonde bw'ensi okunyiriza ekibuga wamu n'okufuna ensimbi ezibabeezaawo. Wabula bangi ku bakola omulimu guno balimira ku mabbali ga nguudo awatali kufuna lukusa ekiviiriddeko bangi okutaataaganyizibwa singa wabeerawo enteekateeka z'okuddaabiriza n'okukola enguudo olw'okusengulwa. Mba nakatereera mu kifo mazeemu emyaka 2 ebimuli bitandise okukwata okunyirira nga bagamba vaawo. Ng'oggyeko okusengula emiti n'ebimuli byabwe nga bikuze nate basanga okusoomoozebwa kw'akatale gye batunda endokwa zaabwe. Tukola application ne batutwala naye katusanga otayina nasale yayiseemu ate yajja n'akugulako obusente butono. Olw'okubanga omulimu gwe bakola gwa kutaasa butonde bwansi kati ekitongole ekivunaanyizibwa ku kibuga Kampala ki KCCA batongozza enkolagana n'ekibiina ekitaba abalimi b'endokwa ki Uganda Nursery and Organic Gardens Association okubalambika bwe banaatambuzaamu omulimu guno n'okubayambako okufuna akatale. Mu bubaka bwatise Inginiya Mirembe Nasuuna avunaanyizibwa ku kibuga Kampala Hajati Sharifa Buzeki ategeezezza nti bazudde ng'omulimu gw'abalimi b'endokwa bwe guli ogw'enkizo mu kukuuma obutonde nga kye kiseera okukwatagana nabo okubayamba. Tugenda kukwatagana na buli omu alina endokwa ayagala okukyusa Kampala ayagala okukyusa Uganda tubadde tulabe nti bagenda kukola batya era tugenda kusimba mikiiki. Kyokka agamba nti wabaddewo okusoomoozebwa ku balimi bano okukolera nga buli bwe basanze awatali kulambikibwa ekibaviiriddeko okufiirizibwa nga singa KCCA eriko emirimu gyetereeza ku nguudo z'ekola. Tugenda kukwatagana n'abantu bano bonna abakolera ku tubabuulire epulogulaamu gye tulina egenda kukola. Wabula atubuulidde ng'enkolagana eno bw'ejjidde mu kaseera akatuufu nga KCCA eteekateeka okujaguza ebikujjuko byayo ebya Kampala City Festival ng'era bakweyambisa abalimi bano okuyooyoota ekibuga ne basaba abantu okujjumbira okusimba emiti kubanga obutonde bugasa buli muntu. Akulira ekibiina ekigatta abalimi bano ki Uganda Nursery and Organic Gardens Association Saalongo Fire Ssenyondo atubuulidde nti babadde tebamanyiddwa kitongole ki KCC mu nkola y'omulimu gwabwe. Embeera yonna gye tulugunya ba gardeners ku makubo we bakolera nga tetuyina mukululo buli ajjaanyiganga bwakola ki. Wabula agamba nti enkolagana eno yakubayambako okumanya KCC bw'etambuza emirimu gyayo kiyamba abantu baabwe okweteekateeka nga tebakoseddwa na buweereza bwa kitongole. Oba batuwe enkangaga z'enguudo ezigenda okukolebwa mu bbanga eriri mu maaso. Oba waliwo bagardeners baffe twogere nabo tubawe pulogulaamu ento ya myaka 5 twongere okubakubiriza okweteekateeka okuvaawo mu ddembe. Abantu abasinga obungi abadde batutwala ng'abantu abatalina kitukola ekyamakulu. Jacqueline Nantale, BBS Telefayina, Gambuuze.